wano ate eraga esaba eyo ezikiriza. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. I greet you all, ladies and gentlemen, in the Almighty's name. I'm sure many of you have already received the telephone news. I'm here to reaffirm the telephone news that we have lost the Honorable Ssegirinya, Member of Parliament for Kawempe North. Ssegirinya has been and will remain a comrade. We all know the circumstances that led to the chronic illness and final death of Ssegirinya. He endured prison, unjustified prison, endured torture. He always complained, but many people used to take it for a joke until they can't take it for a joke no more. Very sad day we lost Mama Ssegirinya. To condole with the family. The tentative program is that we shall hold a vigil this evening, beginning at 4 p.m. at the National Unity Platform headquarters. We shall spend the night there with our brother. Tomorrow, Ssegirinya will be honored in the Parliament of Uganda. And we shall also proceed in the afternoon to hold prayers for him at Mbogo Mosque. Thereafter, we take his body to his home. Burial will be tentatively Sunday in Masaka, as requested by family. We understand that Muhammad Ssegirinya is a Muslim. He was a devoted Muslim, and we respect the Muslim religion. However, his family has requested the leaders of his religion to allow his relatives, brothers and sisters, fly into the country, and many of them are flying in on Saturday. That is why they requested that we bury Ssegirinya on Sunday. Basebo ne banyabo kitalo nnyo kitalo ddala bangi kumwe mwawulidde dda amawulire naye ndi wano kakasa amawulire ag'okufa kwa muganda waffe Honorable Muhammad Ssegirinya, MP wa Kawempe North. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ssegirinya mwena abasinga mwalaba ebyetoolebwa kukwatibwa kwe, kutulugunyizibwa. Oluvannyuma okufa kwe yakukulumanga yemulugunyanga ebiseera bingi, naye kubanga yali musaazi bantu bangi balowoozanga Ssegirinya yalinga mu kusaaga, naye ffenna tulaba embeera gy'ayitamu yemaliza emusse. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Ebyokuziika kwa Ssegirinya sofa biyimiridde bwe biti. Olwaleero tugenda kuma olumbe era tugenda mu kubagira ku kitebe kyaffe kya National Unity Platform ayo Makerere Kavule kutandika ne ssaawa 10 enkya ku makya ssaawa 3 agenda kutwalibwa mu Parliament y'eggwanga asibwemu ekitiibwa ng'omubaka wa Parliament. Egyo tunaava ssaawa ez'omutuntu ate bamusaalire muzigiti Embogo. Tunavaawo tugende mu maka ge Kasanga tijanaasula. Tujja kuvaayo tumutwale e Masaka era ng'agenda kuziikibwa ku lunaku olw'Essande e Masaka.
endagiriro ejja kubebaweebwa. Tukimanyi bulungi nti Ssegirinya abadde musajja Muisiraamu era nga assaamu nnyo eddiini y'ekitiibwa. Okusinziira ku byalaama ne byayogera ne famire ye n'okusinziira ku kusaba kwa famire ye naddala ng'abaganda be abamu bali mitala w'amayanja ng'abasinga obungi batuuka ku lwa 6. Famire ye esabye obukulembeze bw'abasiraamu bukkirize tulindeko baganda be batuuke alyoke aziikibwe kyetutaddemu ekitiibwa. Kitalo nnyo, kitalo ddala abasebo ne bannyabo abawagizi ba Ssegirinya abamwagala ababadde akiikirira naffe bakulembeze banne. Mukama tusaba musaasire ebyo ne byamusobako omwoyo gwe agulamuze ekisa. Ebisigadde tunaba tubibategeeza. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.